Diananabatanzi avuddeyo n'asiima abasajja bukyanga abasajja mukayana ntino temusiimibwa amunange Diananabatanzi ate akiikiridde abakyala n'abeera nga abasiima agambye nti abasajja bangi beebale kuba ntino bagumiikiriza abakazi mbw abakazi ffe tusinga okusojja abasajja okitegeera nno omukwano katubeere nga tukuwa akatambi ka Diananabatanzi naye maama mu comment section obwedda boogerera kala ya Diananabatanzi abamu nga babuuza ebibuuzo yiyi Diananabatanzi yafumbirwako nga we beebuuza ebibuuzo nga bali mu kugamba nti okuba nti n'agamba nti abasajja abafumbo omunange balina okusiimibwako kubanga bagumira bingi mbu yafumbirwa ddi naye ffe katubeere nga tukuwa akatambi abasajja munange musiimiddwa ddala tusogamba otya nkutumiddeko njagala kusooka kutwala mukisa guno okwebaza abasajja mwebala okuba abagumiikiriza ennyo ku nsonga eyo ebyaddala wadde nga tutera okunenya abasajja abanangera muli babiyeera n'omusajja asosonkereza naye percentage bannanga abakazi tusosonkereza abakazi tuli so provocative mu ngeri nti obeeraawo nga oyira oyagala violence omukazi obeerako awo ng'oyira oludda okaabamu n'obeerako ne mu kisenge ekyo era oli ajja kumaziga ayo n'atajja kusirisa n'onyiigira ddala paka enkeera n'osaawa olusirisa olutali nawe omusajja era waalikabye ne weesirisa kuba bagoba wetandisi nabo bakimanyi naye kati mu mbeera y'okuba nti bakimanyi wembeebaliza nti era batugumiikiriza n'ekirala nti ffe abakazi obeerako mu mbeera awo ng'owulira oludda okunyiigamu omukazi omusajja agenda okukeera ku makya ng'alaba wanyiize tabitegeera obadde ki tolina kyolinaga bagamba essole Katolina nyo omusajja talina kyakoze. Ate nno babulire basajja mu omutasoma mbeera. Era bw'omulaba ng'anyiize ng'omutwala kuweza mu kitanda. No mulimu n'abamu kituufu mulimu n'abamu. Abantu banyiiza kubanga baagala genda mu kitanda. Talina bw'akyogera. N'atuuka nga obusungu tomanyi gye buva anyiiziira. Era omuntu aba aludde ekimusirisa kyekyo. Omuntu aba aludde okumusibamu nattire zinywere. Aba n'entonda banyiiga. Ne ku mirimu tubalaba. Ate oluusi ne bw'oba tomutuusizza eyo ne mufeeko omwe ku hug muwambaatire budde mugambeko sorry awatali nsonga. Subscribing, liking, leka obaka bwawo mu comment section bwe tweyongerayo munange akayimba kano munange kasufu naye tetusobola kubeera nga tukazanya bajja kubeera nga ate video yaffe eno munange abagijjayo okitegeera nno omukwano naye nga akayimba kano kali ku Pastor Aloysius Bugingo mbu waliwo fake pastor mu Uganda nga wali mu kulaba lyrics ezo nti no munange yatta bodyguard we bannange mbu fake pastor no munange yatta bodyguard we mbu ate era fake pastor no mbu yasaba abantu sente okuzimba Pentagon wabula ne paka kati Pentagon tagizimbanga okitegeera no ku TikTok abasobodde mujja kubeera nga kayimba ako mukafuna musobola n'ogenda ku page munange oba TikTok account ya Senga Acid mujja kubeera nga atakayimba mukawuliriza bulungi kabeere nga akabanyumira n'endiga nno munange bazisabulidde mu kayimba kano mbwendiga bannange mugende ku page oba ku TikTok account ya Senga Acid akayimba mukawulirize bulungi mumale mukomewo wano mu comment section nkale akatubeere nga ate tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate atufuna no ku News Spark channel ensonga z'omugagga tezinnaggwa omugagga agambibwa okukabasanya abaana ab'obuwala okitegeera naye nno kyenzudde ono omugagga munnange ali abeeru tennabeerayo muddugavu avaayo akuclaiminga nti no munnange ate baamukabasanya kati tugenzeeko ew'omukyalo ono abali ku TikTok mumutegerera ddala bulungi omukyalo ono yavuddeyo nno n'alyoka agamba nti naye munnange omusajja ono oba omugagga ono yayagala okumukozesa ku myaka 23 tetugenda kulwawo katubeere nga tukuwa emboozi ye abeere nga agyeyogerera kakati Professor Mukombi chicken ensonga zino waali zivuddemu n'abagambe nange kennyini naliko victim oyo omwami nali ngenze kunoonya mulimu ne bankonectinga gyali Karim Hirji ne bankonectinga gyali nayagala nkozese byayagala okunkozesa nayagala ankwata obutambi
yena ayagala nkwata obutambi bintu bingi nnyo nja kusaawa yonna nange nkuma live saawa yonna ngenda kukuma live mbabuulire ekyaliwo naye nga nalina emyaka 23 nga ndi muto era nga nnyirira nnyo by then I was young bw'olaba kawala kange kafaanana owekitegeera ndowooza nalina 22 si 23 nalina lubuto nali lubuto nga lukulu lwa myezi 6 nga ate si lulwe si lwa Hirji owekitegeera we yantuusizamu eyo embeera we yayagala nkole we yayagala nkole byali ayagala nkole nze sijja gamba nti yankabasanya sijja gamba nti yankwata naye yali ayagala kunteeka mu mbeera ey'okunkwata obutambi n'abasajja abayindi nga bankozesa just for the sake of okunfunira omulimu bingi nnyo byayagala okunkozesa owekitegeera ng'era ofalinga ssente owekitegeera n'ayagala n'okunzalamu omwana nti bwe mala okugyamu oyo omwana tugende ku IVF banteekemu omwana owuwe owekitegeera kaakati munnange nze ngamba kikeni professor Mukombi sigala ng'okomba amatako go okitegeera sigala ng'otula mu bigurupu by'abasiyazi okitegeera ensonga si z'abasiyazi bwe tunatuuka ku nsonga z'abasiyazi kikeni tujja kuyita bwe tunatuuka ku nsonga z'abasiyazi ne tutuuka ku nsonga z'okukomba ebinnyo tujja kuyita naye azipanaawo bino ebintu byejjeemu Karimu oyo omusajja w'amaanyi era kyemmanyi agenda kuba batikitoka bangi ssente naye nga nze bwe nvuddeyo n'abakyotala abalala bajja kuvaayo kubanga ye tageti ye y'abakyotala temuli baddukavu baakozesa akozesa bakyotala mu bintu ebyokka basanya abantu owekitegeera kati gwe kikeni ow'omunyo ogukusiiwa ow'ebinege ebyagwa wagwa ebinege mbadde nkusaba nze siri muwemuzi naye ontami tuuza omunyogo wansi oba owulira gukusiiwa nnyo genda weetekeyo dildo weesokoole oba okitegeera kyeteka mu nsonga era nze nakoza okunyonyereza journalist ziveemu ensonga z'abantu beeru zirimu bakyotala bokka gwe kawambwa kawungwa gasiya ozinoonyamu ki akavubuka kaagala ssente kyobola kakyakomba nnyo mu matako g'abakazi ffe biveemu nze n'okubuulira nange kennyini nali victimu w'oyo omwami era nze bwe ntandika okuteerako sitole y'oyo omwami bujja kutya byonna Raamu byayogera bituufu byonna basisita bya Raamu be boogera bituufu n'ebisinga omusajja yatuuka okuŋŋamba nti ndeete empale ngende nga munoonyeza empale z'abawala embeerera nzimuwe abeere nga azikozesa yali agenda azikozesa ki bwe tugendako ewa Love Mercy munange ye tayina bigambo birungi eri famire eno eyavuddeyo ng'egamba nti omugagga munnange yabakabasanya kaakati ye Love Mercy bw'ati ensonga bw'aziraba musiri kusaidiyo ndi kusaidiyo omugagga obwavu bwe bubatawaanya teri kirala yes bwe bakabasanya baganda bo bonna obajjayo bonna batunula ng'eminde z'abasamize zitakola bonna balagira ddala obwavu bubaluma toyina mugagga gw'oli kujjayo soka weewunye muganda we lwaki ye yasigala eri ng'akwatagana n'omugagga ng'ate ye mukulu wammwe kitegeezamu obwavu bungi oli amanyi kyayagala temututama mutuleke nammwe singa mbadde temulinayo omuganda wammwe ng'akwatagana n'omugagga twandikiriza kati mwegatta ne muganda wammwe mwagala kubba mugagga muganda wammwe n'agaana because yafuna ekyo kirungi ekitono kyafune ku mugagga mwe mwagala mubbe bubbi nyongera okubategeeza ndi kusaidiyo omugagga yes omugagga Imperial tuli wamu naawe era tukuwagira sirika ffe tugenda kulya tudye emmere mu Imperial Hotel yes kuba ffe abamu tubadde tetugimanyi nze ne Imperial Hotel banaye baanamu mwakoleddwa omugagga akalabo bulijjo ndidde mu Anzonwa ngenzeeko mu Serena mbadde mbuzayo ngenzeeko ku hotel cheze zebbeyi endala naye Imperial mbadde sigimanyi kati wabula leero ngenda kugendayo iye gamba nti be bakwata muwandiike ate lwaki temufuna na profile pic gye mba mugendako mukyuse ne profile pic muyina ebisiraani by'okubakwata nga muli bato
Febe batakwata tujja tubawolereze tumanye kigambo okukwatibwa ffe muri bisiru era mulina okunonya abo baluwira iti be bakwata nga bato abakwata bakojjabo be baba bawolereze ne luwira iti tafunanga bwenkanya ali kuba kyotala bayagala okuwolereza olina amagezi ng'omuna Uganda yakulema ng'ate yakukwata ng'ogamba munaku Rubega ina sente ki lwaki tebamusiba oli kuba kyotala Chicken munange naye si birungi bamutabukidde lwakweyingiza mu nsonga z'omugagga ono. Jjukira ye chicken yavuddeyo n'alyoka agamba nti bano baagala kubba oba famire eno eyagala kubba mugagga. Kaakati chicken naye bamusabudde bamugambye nti ensonga zino aziveemu kubanga tazitegeera bulungi ayina ate kye yakugukamu kaba kikubuulire. Ensonga lwaki nabagamba abantu abasinga wano ku media bali mento, and the sooner we understand that or we realize it the better. If they don't win tebakkiriza. Waliwo abantu nga bo bayala kati abantu nga chicken nze nkusaba ensonga zinene zirimu ebintu webiti ebiri sensitive wandibadde osooka n'ozireka nodda mu kwesiiga bujjonisoni bu baby oil teweesabye mabino oyina kyonoonya kwata bu oil bwo wowulira ng'okooye nga olyawo oli board toyina byakwogerako toyina byakukola kwata butto otandika okwesaba mu mabina. It's only fair that way. Because waliwo emugenda ne mubwatuka ne munooyogera n'olabira ddala akavubuka ng'owetaaga n'ogenda n'okuma zino baziyita batya ze bazimbisa emitayimbwa n'ogiteekamu ne bakusokota mu mabina amabina ago ne bagasokota wakavubuka gw'olaga enjala. Mbusimanya mwabadde temwagala mpulirize story ono singa yalina story era nga bamukozesezza okumala ebbanga yandibadde avaayo ne yeekubira omulanga n'agamba bannaaye media waliwo abaana abazze nga banzijangamu ssente nga bagamba nti bagenda kumpaayiriza nti nakwata omwana. Why is it that each and every time a victim has to come out first and then those who did, the pedophiles, ne balyoka bavaayo ne batandika okwagala okwewozaako? Lwaki ba pedophiles bavaayoko ne bagamba nsuubira gundi luwira iti okujja nampaayiriza? Lwaki walina kusooka kuvaayo ba victims ne bawa story yaabwe then pedophiles ne bavaayo ne boogera, and in most cases si beeboogera nsi yeeboogerera. Chicken ebiseera ebisinga woba owuliranga oli board kwata oilo weesaabe ofune ne gogolo otandika oyisa agamba bina ku seminti weekulule. If you're too bored buvubuka mwenjala ebalumye naye enjala egenda kubatuusa ewabi. If you only know nti obudde bukyuka mugenda tuuka ekiseera mu bwolebwe lwa busiru na buteerekerezaamu. Kwega omusajja woba obadde omumanyi nnyo era ng'oyagala sayidi ye ya story ng'era akumanyi nnyo ng'era akwagala nnyo yakubuulira ebimukwatako n'ebizibu bye lwaki teyasooka kukubira nga bano abaana tebannavayo baramu? Kiriza ate tubeere nga tugendako ewa fullfigure munanga avuddeyo nakkiriza eyapondoose akkiriza n'alyoka agamba nti omusajja Bobi Wine alina numbers. Okitegeera nno yagambye nti alina abawagizi mwe abawakana mwe abamanyi naye nti omusajja alina abamwagala. Okitegeera nabyo katubikuwe muyogera kwa leni sikini yani mugambe kiyagwa mugereko kyalina kati mugambe mogereko yagenze kulumba banguda anonya naye kamubaka bajja kikuba kirebeza amatama bajja kukyutulisa bigenze biwumpuguma mbirumba Bobi Wine mbongono mbusimanyi mwaruwa Owano soka kukiza nti Bobi Wine alina namba azirayo amaanyi oli musiru ate omutoletoole kyekikusumba Bobi Wine ebintu byali yabikolerera emyaka mingi. Ebbanga lyayimbira ne music wajja ayimba ng'ayogera nga wa message wakajja okyali mu upcoming bukulemedde bukutuddemu ogaya makoola owumpugumira ku Bobi Wine mwaruwa bajja bamukyafa nnyo mwenge bikere ate munaye babikozesa ne bikiza bakidampinga dda naye okuba kibuyabuya olwakiyise ne kigwa battukana. Mu mawulire amalala omwogezi munnange w'ekitongole eky'amakomera avuddeyo n'alyoka agamba mbu munnange Sauda Madada yaleetebwa mu kkomera nga mulwadde. Mukyala Madada Sauda biri nti
ennaku z'omwezi nga 10 ogw'omwenda omwaka guno ekkomera ly'abakyala eryeruzira lyayaniriza omusibe ono gwe tuwogerako ng'ava mu kkooti ey'ekawempe. Bwe baamuceekinga mu kuyingira n'asanga nekisangibwa nti ayinako ekirwadde mu bulamu bwe. Nga luberebere omwezi guno gwa Novemba 2025 ssaawa nga 5 ez'ekiro yali agenze kweyamba mu kinaabiro n'aba nga afeintinga. Abasibe banne baamuyamba ne basobola kuyita abasirikale n'abasawo ne baddukirawo bunambiro ne bamutwala mu sikibe. Tiimu yaffe y'abasawo bakwatagana n'omusawo wa mukyala Madada ne bakola kyonna ekisoboka era okukakana ne bamwongerayo emulago. N'ajanjabwa, olwamala omujjanjaba ne bamukomyawo. Ennaku z'omwezi nga 17 omwezi guno nga naatera okugenda mu kkooti enkeera, ekitongole abasawo baffe ab'ekitongole ky'amakomera baamwekebejja ne balaba nti yadde talina maanyi naye akyasobola kugenda mu kkooti. Ebyembi nga 18 ng'ali ku kkooti n'aba nga era obulwadde ne bweyongera. Awo n'omulamuzi we yayingirirawo n'aba nga awa ekitongole ky'amakomera order era omulwadde ne tumutwala n'atasobola kuba nti agenda mu kkooti ne tumutwala kumujjanjaba. Ripooti gye nfunye ku makya ga leero egamba nti omulwadde agenda atereera. Tujja kweyongera omujjanjaba era n'okutegeeza kkooti n'abo bekikwatako embeera. Bwete etambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku News Pack channel. Kankusaba obeere ng'osubscribinga, olikinga n'okulekawo bakabwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.